Tukyagenda maaso ne protest yaffe era nga kuno kwe kwekalakaasa dettu ekibuga Kampala bwekityo bwe kiri baganda bange mikwano gyange. Embeera ya bunkenke nnyo leero nno ne bannakampala bataddemu amaanyi kubanga amaduuka gonna gaggwaddwa kyennyinza okubagamba era nga bannakampala bagamba n'olwaliro bagenda bonna genda ku nguudo kusimba bitooke. Tolina kyotugamba tolina kyogamba bannayuganda abaagala enkyukakyuka, tolina kyobagamba era nga tweyanziza nnyo 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 mwena bannayuganda abaayimukiddemu abawulidde omulango His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine era bannayuganda mwenna abaagala enkyukakyuka abali okumpi n'ewala bannange twasiimye nnyo. Tusaba tutambulira awo, tusaba tubeeko ekyenjawulo kye tukola ekigatta ku nsi yaffe ate tusuubira nti tujja kikola singa tutambula bwe tuti. Bannange buli omu yenna yenna eyasimbye ekintu kyonna olunaku olw'ejjo mu nguudo bannange ne leero tuddamu twongera obbajukiza nti tebinaggwa bitandika butandisi tebinaggwa. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bakyamusazeeko mu maka ge naye nnyongera obbajukiza nti ffe ate tukyatambulira ddala tukyagendera ddala maaso ne protest yaffe. So bannayuganda baganda bange mikwano gyange temwetuulako muyimuke tulwane. This is the right time. Please wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up. Ugandans, wake up, wake up. Ke kaseera kano ke kadde akatuufu dettu ekyagenda mu maaso ate n'okubanga existinga wano mu kibuga Kampala era nga bannayuganda ebintu babikoledde ddala. Mwebale nnyo baganda baffe bannayuganda mwenna abayimukiddemu tubagamba nti tusiimye naye temujjanga okwo anti nenkya tuddayo ate tubalinze olwaleero bannange bannayuganda abaganda baffe bannayuganda bagano baffe temwetuulako dettu ni Kampala. That's how it looks. Maduuka gonna gaggaddwa abaana bagambye era ku street baddayo. Bagamba ki bannakampala nga banyiize oba tokyalina kyobagamba oba tebakyalina budde bukuwuliriza. Kano kadde kakwerwanako baganda baffe bannayuganda muzuukuke tulwanirire Uganda tulwanirire eggwanga lyaffe. Bano ba Museveni tebalina kye batugamba era nga embeera bw'etyo bw'eri mu kibuga Kampala. Maduuka gonna maggale naye bo bannakampala bagamba nedda era tubiddamu wangi anti ligwana buli awabadde wasiitaanye okuyita ku kkubo lino abatuuze basimbyewo ebitooke n'ebiti nga bagamba nti ligwana kubeera nga nnimiro. Poliisi eyitiddwa okukkakkanya embeera era abaserikale ne batandika okuggyamu ebiti n'ebitooke ebibadde bisimbiddwa mu kkubo. Ogambye buli muntu alwane ayiye bw'ayitawo. Nga bamaze okubiggyamu omugoba waabwe asimbudde emmotoka bayitewo okweyongerayo kyokka n'eremererwa. Abatuuze basoose kussa poliisi kasiiso kyokka oluvannyuma ne bajja okuyamba bagisindike wabula nga balafuuba n'okugisindika eveewo ekutusaakako neera n'ekwama. Kino abatuuze kibawadde ekibbo ky'enseko ne bakyomera poliisi nga nayo weerozezza ku kye bayitamu. Abana batuyambeko basimba ebitooke wakati webatuzibidde ekkubo ani alize bomu bwe baliseemu balina n'emmundu amakubo mafu egeze kufiirawa tuweze ekkubo twekalakasiza olw'ekkubo lino wabaddewo ensiitaano emmotoka ezisomba omusenyu bwe zizze nga zaagala okuyitawo. Byonna nga bigenda mu maaso abaserikale ba poliisi bibadde byabasobedde dda era ng'emikono bagireredde mu kifuba nga n'ebyokukkakkanya abatuuze babivuddeko dda. Disitulikiti y'e Nakaseke evunaanyizibwa ku kilomita ezisoba mu 400 ez'enguudo kyokka ensimbi ezigiweebwa ku mulimu guno ziri eyo mu bukadde 5 zokka. Mu kiseera kino eky'enkuba amakubo mangi mu disitulikiti eno tegakyayitikamu. Habat Kamoga, NTV ya Kaungezi.
abatuuze basimbyewo ebitooke n'ebiti nga bagamba nti ligwana kubeera nga nnimiro. Poliisi eyitiddwa okukkakkanya embeera era abaserikale ne batandika okuggyamu ebiti n'ebitooke ebibadde bisimbiddwa mu kkubo. Ogambye buli muntu alwane ayiye bw'ayitawo. Nga bamaze okubiggyamu, omugoba waabwe asimbudde emmotoka bayitewo okweyongerayo kyokka n'eremererwa. Abatuuze basoose kussa poliisi kasiiso kyokka oluvannyuma ne bajja okuyamba bagisindike wabula nga balafuuba n'okugisindika eveewo ekutusaakako neera n'ekwama. Kino abatuuze kibawadde ekibbo ky'enseko ne bakyomera poliisi nga nayo weerozezza ku kye bayitamu. Abane batuyambeko basimba ebitooke wakati bebatuzibidde ekkubo. Ani alise ebbomu bo baliseemu balina n'emmundu. Amakubo mafu Siwane egenze kufiira wa. Batuyambe tuweze ekkubo. Twekala kasiso olw'ekkubo lino. Wabaddewo ensiitaano. Emmotoka ezisomba omusenyu bwe zizze nga zaagala okuyitamu. Bino byonna nga bigenda mu maaso, abaserikale ba poliisi bibadde byabasobedde dda era ng'emikono bagireredde mu kifuba nga n'ebyokukkakkanya abatuuze babivuddeko dda. Disitulikiti y'e Nakaseke evunaanyizibwa ku kilomita ezisoba mu 400 ez'enguudo kyokka ensimbi ezigiweebwa ku mulimu guno ziri eyo mu bukadde. Abane batuyambeko basimba ebitooke wakati bebatuzibidde ekkubo. Ani alise ebbomu bo baliseemu balina n'emmundu. Amakubo mafu Siwane egenze kufiira wa. Batuyambe tuweze ekkubo. Twekala kasiso olw'ekkubo lino. Wabaddewo ensiitaano. Emmotoka ezisomba omusenyu bwe zizze nga zaagala okuyitamu. Byonna nga bigenda mu maaso, abaserikale ba poliisi bibadde byabasobedde dda era ng'emikono bagireredde mu kifuba nga n'ebyokukkakkanya abatuuze babivuddeko dda. Disitulikiti y'e Nakaseke evunaanyizibwa ku kilomita ezisoba mu 400 ez'enguudo kyokka ensimbi ezigiweebwa ku mulimu guno ziri eyo mu bukadde 5 zokka. Mu kiseera kino eky'enkuba amakubo mangi mu disitulikiti eno tegakyayitikamu. Habat Kamoga, NTV ya Kaongezi. Embeera bw'etyo bw'eri baganda bange, ekibuga Kampala kigaddwa kakati tulinze.